خالق السماوات والأرض يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أشهد أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا رب السماوات والأرض. إلهي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والشفيع المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع من الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwangazizza okutuusa essaawa eya leero. Allah wa kitiibwa nnyo okubeera nga akyatuleseewo. Allah wa kitiibwa nnyo okubeera nga alina bajjulula. Allah wa kitiibwa nnyo okubeera nga alina embeera gy'akyusa. Ne tumalako olunaku, ne tumalako omwezi, ewiiki, ne tumalako omwezi, n'omalako omwaka. Weebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga Allah akutadde mu baddu be abaamazeeko omwaka 2024 nga kiraga nti Allah atugezesa. Tetusanyuka nnyo olw'okumalako omwaka, wabula twali badde twebuulirira n'omwaka omukadde. Olwaleero the majority baselebratinze era ne basanyuka. Buli omu kyasanyukira abaamanyi nti kyaliko kyekituufu. Tetukugaana kusanyuka, naye nga enjigiriza y'Obusiraamu tukusomesa oba esomesa nti omwaka guno gw'olaba Allah yagutteerawo ng'ebiseera bikyukakyuka lwa nsonga zino wammanga, nga bwe yagamba nti waja'alna al-layla wan-nahaara ayatayn. Allah yatteerawo obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana nga bubonero bubiri nga bulina bye bulaga ku sayidi y'oggwe nga omusiraamu obanga omuntu wa bulijjo. Odde eri Allah ayataini, bubonero bubiri okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna ayata an-nahaari mubsira, obudde obw'emisana tweyagaliramu, buli kimu kiba open, osobola okukola kyoyagala.
ayagala okukola emirimu gyagikola misana wadde eri abakola obudde obw'ekiro, naye okuva edda nedda nti emirimu bagikolanga budde bwa misana ng'obudde obw'ekiro bwakuwummula, ye sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde obw'ekiro ate bo ne bukyuka, n'endabika yaabo naye ekyuka, n'ebikolebwamu bikyuka, obwongo bukoowa ng'oteekeddwa okuwummula. Allah yattera obudde obw'ekiro nga bwakuwummula, tetugaana babukoleramu, naye nga al aslu okubeera nti origino y'ekintu ekyo obudde obw'ekiro bwakuwummula, osobole okubeera nga orifreshinga, okuddamu okukola Allah byayagala, ibaada n'ebirala. Osaale solatul fajiri ataasadde layili, obeere nga oli fresh, ng'obwongo bumaze okuba nga butereera. Naye ng'ebyo byonna byonna Allah yagamba nti ayatayini, bubonero bubiri obulaga omwana Adamu nti alina gy'alaga. Obubonero obwo mu byo bw'oteekeddwa okubeera nga oyigira mu nkyukakyuka y'obudde, lita'lamu adada sinina wal hisab. 1 mutegeere embala y'obudde. Okutegeera embala y'obudde tukijja mu Qur'an nti obudde buli obuyitawo ne tumalako omwezi omwaka, tutegeera okubala okutuufu nti kati omwaka guweddeko 2024, katutandise 2025. walita'lamu adada sinina wal hisab, tutegeere n'embala y'emyaka, so si kubeera nga tubeera bubeezi awo nti kati omwaka guweddeko, era tubeere nga twebuulirira n'ebyonna byonna ebiba biyiseemu. Obusiraamu bwakulaga nti emyaka gino gyonna gy'olaba gy'oyitamu, omwaka guyiseewo nga gulimu ennaku ezisukka mu 300, ng'ennaku ezo either okubeera nga wakoleddemu loss mu maaso ga Allah, oba okubeera nga wakoleddemu Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Nnaku nnyingi nnyo, era bwe ziba nga ziyiseewo omwaka ne guggwako, gwe n'osanyuka tukubuuza lwaki osanyuka. Abaffe bye wakoledde mu mwaka omulamba ennaku 3 plus, oyina assurance nti Allah yabikkiriza. 2, abaffe omanyi ekiseera ky'osigazza okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga buli lwe guggwako kitegeera nti oyina gy'olaga. Buli lwe guggwako kitegeeza nti oyina gy'olaga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga Ibn Rajabu rahmatullahi ta'ala alayhi bwe yagamba nti inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali. Tusanyukira nnyo omwaka nga tugumazeeko, nafrahu bil ayami naqta'uha, tusanyuka nnyo nga tumazeeko omwaka oba ekiseera kye tuba tubuuseemu. Naye agamba nti wa kullu yawmin yudni min al ajali, naye omwana Adamu tamanyi era yeerabidde ti buli mwaka ogumuyitako aba asemberera ajaliye. Allah gwe yateekerateekera ng'ateekeddwa okumujjulula mu 2025 gwe guno. Bw'obanga ajaliyo Allah yagiteekateeka mu 2025 gwe guno. Eriyo abataasobodde kumalako 2024, eriyo abaaziikwa ku nnaku z'omwezi nga 31, nga muganda waffe Haji Twaha twamuziika, Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuludde ku ntandikwa y'omwaka. Tusaba Allah amusaasire ne bonna bonna baamukulembera mu lugendo olwo, naye nga ffenna gye tulaga saba Allah bawe Jannat al-Firdausa al-A'la. Abaffe mu kuggwako omwaka olina kye weebuulirira nakyo. Mata al-ghaflatu ya ibadallah, tunaakoma ddi nga tuli mu bugayaavu ne twerabira Allah subhanahu wa ta'ala ne tukola ebitajja kutuyamba.
abasinga obungi tukola bitatuyamba kasita otegeera nti ku duniya olina woofuniramu ewa Allah tebikukwatako naye ng'ate gye tulaga wazibu nnyo. hal rana ala qulubina, tuyina ebiri ku mitima gyaffe ekko ne kakica akyalemedde ku mitima gyaffe. Lwaki tetudde wa Allah subhanahu wa ta'ala? Limadha la na'tabiru, lwaki tetwebuulirira? kam rahila min ikhwanina wa asdiqaina wa ahbabina, bameka batugenzeeko, ab'emikwano, ab'eŋŋanda, ng'abamu tubamanyi, abamu batusinga emyaka, abamu tubasinga emyaka, ne tubaziika, ne tubasaalira, ne bagenda ng'abasaaga ila yaumina hadha, mpaka wetwogerera kati tebasobola kuvayo gye bali. Golooza bo bayina bye banyiza Allah subhanahu wa ta'ala nti gwakwagala nnyo. La kalla, si bwe kiri. Kimanye nti ne mu bantu Allah be yatwala mulimu abatusinga okumutya. Minhum man atqana, mulimu abatusinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala nenga Allah abatutte. Nembeeramu abakyafu ennyo ng'era n'ensi yawummula, nga buli omu agamba nti owaaye ekyalo kyawona, twalina obuzibu bw'omwana, twalina obuzibu bwa gundi, twalina obuzibu bwa mukyala gundi, naye kati ensi yawummula. Okimanyi nti waliwo omuntu afa ensi n'emuwummula, n'ebisolo ne bimuwummula, n'ab'emikwano ne bamuwummula, ne wabeerawo Allah gwajjulula, buli omu n'asigala nga munakuwavu, hatta albahaim, okutuusa n'ebisolo. Wabadde asaaliranga nga wonna wanakuwala, abadde asaalira mu bifo eby'enjawulo, takyasobola kusaalirawo, binakuwala. Twebuulirire n'okugenda kwa bannaffe. Ensi eno abasinga obungi tukirabanga otuyina ekiseera ekiwanvu ennyo, naye yauma alqiyama, olunaku olujja okuba olwa qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gyensomye eri mu suratu Taha agamba nti yauma yunfakhu fi ssur, olunaku olujja okufuuyibwamu eŋŋombe, ategeeza yauma alqiyama. wa nahshuru almujrimina yaumaidhin zurqa, wa nahshuru almujrimina yaumaidhin zurqa. Allah agamba tugenda kuzuukusa abaali abajeemu, abaali batawulira amateeka ga Allah, Allah agenda bajjayo mu ttaka, naye nga batwakudde amaaso gaabwe nga gali waggulu olw'okutya. Yatakhafatuuna bainahum, nga beekuba obwama bokka na bokka abaali abajoozi ba Allah, nga babeebuuza ebigambo bino, illa bithtum illa yauma, illa bithtum illa, kirabika ku nsi tuwangaddeyo, illa bithtum illa 10, tuwangaddeyo ennaku 10 zokka. Beekuba obwama, yatakhafatuuna bainahum illa bithtum illa 10, nga bagamba tuleka tumaze ku nsi ennaku 10 zokka, awamu n'okubanga yawangala emyaka 8, 6, 7, 9, naye byonna agenda byerabira, ajulire agambe nti bannange twawangala ennaku 10 zokka. Allah damu n'agamba nti nahnu a'lamu bima labithtum, nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah yasinga okutegeera ebyo bye badisikaasingako ne bebogerako, ennaku ze baamala ku nsi, mu butono bwazo ne mu bungi bwazo. Ne mu ssuula endala, mu suratu Yunus, nawe agamba
Allah subhanahu wa ta'ala aya anamu 5 ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. أقام ويوم نحشرهم olunaku Allah lwajja okuzuukusa ebitonde byonna ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar, balabe embeera gye bagenda okuvaamu mu ntaana zaabwe, engeri gye bagenda okuvaayo mu ntaana zaabwe nga balinga abataawangalako ku nsi okujjako illa sa'atan min an-nahar, akaseera katono nnyo ke baawangala. Yagiyita just 1 hour, tibamala ku nsi akaseera katono nnyo ka ssaawa emu yokka. Yataarafuuna bainahum, Allah agamba nti qad khasira alladhin, akaseera ke baawangala nga just kabayamba kwemanya nti ono wa famire ya gundi, ono gundi ya muzaala, bwe bagenda okitwala akaseera katono nnyo. Allah agamba qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah, bonna abalimbisa okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yawma alqiyama, abaali batakikakasa kijja kitya. Eriyo omusiraamu ayinza okubeera nga musiraamu naye nga byakola biraga nti takakasa nti agenda kusinkana Allah. N'ogaana okusaala ng'oli musiraamu oba okakasizza nti Allah togenda musinkana. N'ogaana okusoma Qur'an ng'ate yegenda okutaasa mu ntaanaayo oba okakasizza nti ndoza Allah togenda musinkana. Naye yenna akakasa nti ajja kusinkana Allah, bino wammanga abikola. Abeera musiraamu munnamaddala, Qur'ani agisoma, eswala azisaala, yeeyisa bulungi n'ebiriŋŋanga ebyo. Allah agamba nti qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah wama kanu muhtadin, tebaali ku buluŋŋamu, baali mu kulimbisa nga balina doubt n'okubuusabuusa. Katugezeeko oba oliawo nga kyayagala kyeyekolera. Eno ensi gye tuliko, Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliza khutuba esooka yatuwa ekifaananyi kyayo mu surat Kahf, n'agamba wadrib lahum mathala alhayati dduniya, obulamu bw'edduniya. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu ba ummayo bawekyo basiigira ekifaananyi kya dduniya. Ekifaananyi kye yatusiigira Allah yagamba kama in anzalnahu minas samaa, kiriŋŋanga nga bw'olaba amazzi. Amazzi ago agatonnya okuva mu ggulu. fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah, amazzi gano enkuba n'etonya mu nnimiro zammwe oba ku nsi oba emalimiro gammwe, mwasimbye ebibala byammwe, mulina ensigo ze mwataddeyo ne zimera. Bwe zimala okumera ne mukungula, ezabadde za green ne zifuuka ebintu ebikaze nga n'empewo esobola okubikunta. Bwe bulamu obwo. fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. N'agenda mu maaso ku aya eddako n'agamba almaalu walbanuun, emmaali ebatawaanya kuno ku duniya ne mukola ebisaana n'ebitasaana. Almaalu walbanuun, emmaali gattako n'ezzadde oba abaana, ebintu ebibiri ebyo ziinatul hayaati ddunyaa, byakwewunda
bitumaliramu bwereere just bya ku dunia, bya kwewunda kwa dunia. Kiringa kimuli wano ku dunia kitwale bwotyo. Allah n'atuwa amagezi n'agamba nti walbaqiyatu ssalihat, emirimu gy'okola emirungi ng'okusaala, okusaddaaka, okusiiba, okusoma Qur'ani, okweyisa obulungi n'ebiriŋŋanga ebyo, walbaqiyatu bye bigenda okusigalawo, khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala, byogenda okufunamu empeera era bye tulinamu essuubi. Ebisigaddewo bitumaliramu bwereere. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala twebuulirire n'omwaka omukadde, ebyaganye omukadde tubikole mu mwaka guno omupya, kubanga omwana Adamu olina ennaku 3. Olwayise gwe mwaka omukadde, ne lw'olimu kati gwe guno gwe tulimu, n'olujja mu maaso gwe mwaka omupya ogujja 2026. Eyeesunga 2026 ng'okyali mu 2025 oyinza obutatuukayo, tokirinaako control. Omwaka omukadde ogwayise wabadde olinamu chance ekoleramu Allah byayagala, wabadde olinamu chance okwekulaakulanya. Bwe biba byaganye osobola okweddaabulula ne weenyiga ebiwundu mu mwaka guno gw'olimu ogwa 2025. Echance gy'olina, ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu, ye chance gy'olina. Amma omwaka ogujja oba olunaku olw'enkya toluyinaako control yonna. Allah agamba mu Qur'ani, wama tadiri nafsun madha taksibu ghada, omuntu tamanyi kikyazzaako nkya, omuntu tamanyi kikyagenda kukola nkya. Wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut, omuntu tamanyi wawalifiira. Wadde weerabanga oli mulamu otambula bulungi naye tomanyi ogenda kufiirawa. Onoofiira mu nnyanja, onoofiira mu nsiko, onoofiira mu nnyonyi, onoofiira ku kyalo kyo, onoofiira mu ddwaliro, onoofiira wa. Allah ekyo yatugamba nti tewali amanyi kyazzaako nkya, tewali amanyi wa wagenda kufiira. Inna Allaha alimun khabir, Allah ye mumanyika kensa, byonna yabitegeera. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba olyawo ne twebuulirira n'ebyo ebyayise mu mwaka omukadde, ne tuzzaawo ne tweddaabulula bulungi mu guno omwaka 2025. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خطبة يفي ومتقو قامبا ماذا أعددت لهذا العام الجديد؟ kiki kyoteeseteese okukolera mu mwaka 2025. Mu samale eya khutuba yaffe, amagezi gempa yenna awuliriza khutuba yaffe era agiraba nga nange ngeewa ga mirundi 2. Oteeseteese otya mu mwaka guno 2025 eby'edduniya n'ebya akhira? Khutuba esooka tubadde nnyo ku akhira. Wano nja kusaba ompe amagezi obwongo bwonna bwonna tukwasaganye ensonga eno. Lillah khaliqu samawati wal ard yuqallibu al-layla wan nahar
إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أشهد أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا رب السماوات والأرض. إلهي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والشفيع المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن خير الزاد التقوى. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع من الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. nebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwangazizza okutuusa essaawa eya leero. Allah wakitiibwa nnyo okubeera nga akyatuleseewo. Allah wakitiibwa nnyo okubeera nga alina bajjulula. Allah wakitiibwa nnyo okubeera nga alina embeera gy'akyusa. Netumalako olunaku, netumalako omwezi, ewiiki, netumalako omwezi, n'omalako omwaka. Weebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga Allah akutadde mu baddu be abaamazeeko omwaka 2024 nga kiraga nti Allah atugezesa. Tetusanyuka nnyo olw'okumalako omwaka, wabula twali badde twebuulirira n'omwaka omukadde. Olwaleero the majority baselebratinze era ne basanyuka. Buli omu kyasanyukira abaamanyi nti kyaliko kyekituufu. Tetukugaana kusanyuka, naye nga enjigiriza y'Obusiraamu tukusomesa oba esomesa nti omwaka guno gw'olaba Allah yaguteerawo ng'ebiseera bikyukakyuka lwa nsonga zino wammanga, nga bwe yagamba nti waja'alna al-layla wan-nahaara ayatayn. Allah yateerawo obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana nga bubonero bubiri nga bulina bye bulaga ku sayidi y'oggwe nga omusiraamu oba nga omuntu wa bulijjo. Odde eri Allah ayatayini, bubonero bubiri okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna ayata an-nahaari mubsira, obudde obw'emisana tweyagaliramu, buli kimu kiba open, osobola okukola kyoyagala. Ayagala okukola emirimu gyagikola misana, wadde eri abakola obudde obw'ekiro
naye okuva edda nedda nti emirimu bagikolanga budde bwa misana ng'obudde obw'ekiro bwakuwummula ye sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde obw'ekiro ate bo ne bukyuka, n'endabika yaabo naye ekyuka, n'ebikolebwamu bikyuka, obwongo bukoowa ng'oteekeddwa okuwummula. Allah yattera obudde obw'ekiro nga bwakuwummula, tetugaana babukoleramu, naye nga al aslu okubeera nti origino y'ekintu ekyo obudde obw'ekiro bwakuwummula, osobole okubeera nga orifreshinga, okuddamu okukola Allah byayagala ibaada n'ebirala, osaale solatul fajiri ataasadde layili, obeere nga oli fresh, ng'obwongo bumaze okuba nga butereera. Naye ng'ebyo byonna byonna Allah yagamba nti ayataini, bubonero bubiri obulaga omwana Adamu nti alina gy'alaga. Obubonero obwo mu byo bw'oteekeddwa okubeera nga oyigira mu nkyukakyuka y'obudde, lita'lamu adada as-sinina wal hisab. 1, mutegeere embala y'obudde. Okutegeera embala y'obudde tukijja mu Qur'ani nti obudde buli obuyitawo ne tumalako omwezi omwaka, tutegeera okubala okutuufu nti kati omwaka guweddeko 2024, katutandise 2025. Walita'lamu adada as-sinina wal hisab, tutegeere n'embala y'emyaka, so si kubeera nga tubeera bubeezi awo nti kati omwaka guweddeko, era tubeere nga twebuulirira n'ebyonna byonna ebiba biyiseemu. Obusiraamu bwakulaga nti emyaka gino gyonna gy'olaba gy'oyitamu, omwaka guyiseewo nga gulimu ennaku ezisukka mu 300, ng'ennaku ezo either okubeera nga wakoleddemu loss maaso ga Allah, oba okubeera nga wakoleddemu Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Nnaku nnyingi nnyo, era bwe ziba nga ziyiseewo omwaka ne guggwako, gwe n'osanyuka tukubuuza lwaki osanyuka. Abaffe bye wakoledde mu mwaka omulamba ennaku 3 plus, oyina assurance nti Allah yabikkiriza. 2, abaffe omanyi ekiseera ky'osigazza okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga buli lwe guggwako kitegeera nti oyina gy'olaga. Buli lwe guggwako kitegeeza nti oyina gy'olaga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga Ibn Rajabu rahmatullahi ta'ala alayhi bwe yagamba nti inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali. Tusanyukira nnyo omwaka nga tugumazeeko, nafrahu bil ayami naqta'uha, tusanyuka nnyo nga tumazeeko omwaka oba ekiseera kye tuba tubuuseemu. Naye agamba nti wa kullu yawmin yudni min al ajali, naye omwana Adamu tamanyi era yeerabidde ti buli mwaka ogumuyitako aba asemberera ajaliye. Allah gwe yateekerateekera nga ateekeddwa okumujjulula mu 2025 gwe guno. Bw'obanga ajaliyo Allah yagiteekateeka mu 2025 gwe guno. Eriyo abataasobodde kumalako 2024, eriyo abaaziikwa ku nnaku z'omwezi nga 31, nga muganda waffe Haji Twaha twamuziika, Allah subhanahu wa ta'ala yamujjuludde ku ntandikwa y'omwaka. Tusaba Allah amusaasire ne bonna bonna baamukulembera mu lugendo olwo, naye nga ffenna gye tulaga. Saba Allah bawe Jannat al-Firdausa al-A'la. Abaffe mu kuggwako omwaka olina kye weebuulirira nakyo. Mata al-ghaflatu ya ibadallah, tunaakoma ddi nga tuli mu bugayaavu ne twerabira Allah subhanahu wa ta'ala ne tukola ebitajja kutuyamba. Abasinga obungi tukola bitatuyamba. Kasita otegeera nti ku duniya
olina woofuniramu ewa Allah tebikukwatako, naye ng'ate gye tulaga wazibu nnyo. hal rana ala qulubina, tuyina ebiri ku mitima gyaffe, ekko ne kakica akyalemedde ku mitima gyaffe. Lwaki tetudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala? limadha la na'tabiru, lwaki tetwebuulirira? kam rahila min ikhwanina wa asdiqaina wa ahbabina, bameka batugenzeeko, ab'emikwano, ab'eŋŋanda, ng'abamu tubamanyi, abamu batusinga emyaka, abamu tubasinga emyaka, ne tubaziika, ne tubasaalira, ne bagenda nga abasaaga ila yaumina hadha, mpaka wetwogerera kati tebasobola kuvayo gye bali. Golooza bo bayina bye bakola, bye banyiza Allah subhanahu wa ta'ala nti gwakwagala nnyo. La kalla, si bwe kiri. Kimanye nti ne mu bantu Allah be yatwala mulimu abatusinga okumutya. minhum man atqana, mulimu abatusinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nenga Allah abatutte. Nembeeramu abakyafu ennyo, ng'era n'ensi yawummula, nga buli omu agamba nti owaaye ekyalo kyawona, twalina obuzibu bw'omwana, twalina obuzibu bwa gundi, twalina obuzibu bwa mukyala gundi, naye kati ensi yawummula. Okimanyi nti waliwo omuntu afa ensi n'emuwummula, n'ebisolo ne bimuwummula, n'ab'emikwano ne bamuwummula, ne wabeerawo Allah gwajjulula, buli omu n'asigala nga munakuwavu, hatta al-bahaim, okutuusa n'ebisolo. Wabadde asaaliranga nga wonna wanakuwala, abadde asaalira mu bifo eby'enjawulo, takyasobola kusaalirawo, binakuwala. Twebuulirire n'okugenda kwa bannaffe. Ensi eno abasinga obungi tukirabanga otuyina ekiseera ekiwanvu ennyo, naye yawma al-qiyama, olunaku olujja okuba olwa qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gyensomye eri mu suratu Taha agamba nti yawma yunfakhu fi ssur, olunaku olujja okufuuyibwamu eŋŋombe, ategeeza yawma al-qiyama. wa nahshuru al-mujrimina yawmaidhin zurqa, wa nahshuru al-mujrimina yawmaidhin zurqa. Allah agamba tugenda kuzuukusa abaali abajeemu, abaali batawulira amateeka ga Allah, Allah agenda bajjayo mu ttaka, naye nga batwakudde amaaso gaabwe nga gali waggulu olw'okutya. Yatakhafatuuna bainahum, nga beekuba obwama bokka na bokka abaali abajoozi ba Allah, nga babeebuuza ebigambo bino, illa bithtum illa yawma, illa bithtum illa, kirabika ku nsi tuwangaddeyo, illa bithtum illa 10, tuwangaddeyo ennaku 10 zokka. Beekuba obwama, yatakhafatuuna bainahum illa bithtum illa 10, nga bagamba tuleka tumaze ku nsi ennaku 10 zokka, awamu n'okubanga yawangala emyaka 8, 6, 7, 9, naye byonna agenda byerabira, ajulire agambe nti bannange twawangala ennaku 10 zokka. Allah damu n'agamba nti nahnu a'lamu bima labithtum, nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah yasinga okutegeera ebyo bye badisikaasingako ne bye boogerako. Ennaku ze baamala ku nsi, mu butono bwazo ne mu bungi bwazo. Ne mu ssuula endala, mu suratu Yunus, nawe agamba Allah subhanahu wa ta'ala aya 45,
ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. أقام ويوم نحشرهم olunaku Allah lwajja okuzuukusa ebitonde byonna ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar, balabe embeera gye bagenda okuvaamu mu ntaana zaabwe, engeri gye bagenda okuvaayo mu ntaana zaabwe nga balinga abataawangalako ku nsi okuggyako illa sa'atan min an-nahar, akaseera katono nnyo ke baawangaala. Yagiyita just 1 hour, tibamala ku nsi akaseera katono nnyo ka ssaawa emu yokka. Yataarafuuna bainahum, Allah agamba nti qad khasira alladhin, akaseera ke baawangaala nga just kabayamba kwemanya nti ono wa famire ya gundi, ono gundi ya muzaala, bwe bagenda okitwala akaseera katono nnyo. Allah agamba qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah, bonna abaalimbisa okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama, abaali batakikakasa kijja kitya. Eriyo omusiraamu ayinza okubeera nga musiraamu naye nga byakola biraga nti takakasa nti agenda kusinkana Allah, n'ogaana okusaala ng'oli musiraamu oba okakasizza nti Allah togenda musinkana, n'ogaana okusoma Qur'an ng'ate yegenda okutaasa mu ntaanaayo oba okakasizza nti ndoza Allah togenda musinkana. Naye yenna akakasa nti ajja kusinkana Allah, bino wammanga abikola, abeera musiraamu munnamaddala, Qur'ani agisoma, eswala zisaala, yeeyisa bulungi n'ebiriŋŋanga ebyo. Allah agamba nti qad khasira alladhina kadhabu biliqa'i llah wama kanu muhtadin, tebaali ku buluŋŋamu, baali mu kulimbisa nga balina doubt n'okubuusabuusa, katugezeeko oba oliawo nga kyayagala kyeyekolera. Eno ensi gye tuliko Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliza khutuba esooka yatuwa ekifaananyi kyayo mu surat Kahf, n'agamba wadrib lahum mathala alhayati dunya, obulamu bw'edduniya. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu ba ummayo bawekyo basiigira ekifaananyi kya dduniya, ekifaananyi kye yatusiigira. Allah yagamba kama in anzalnahu minas samaa, kiringanga nga bw'olaba amazzi ago agatonye okuva mu ggulu. fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, amazzi gano enkuba n'etonya mu nnimiro zammwe oba ku nsi oba emalimiro gammwe, mwasimbye ebibala byammwe, muyina ensigo ze mwataddeyo ne zimera, bwe zimala okumera ne mukungula, ezabadde za green ne zifuuka ebintu ebikaze nga n'empewo esobola okubikunta. Bwe bulamu obwo. fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. N'agenda mu maaso ku aya eddako n'agamba almaalu walbanuun, emmaali ebatawanya kuno ku duniya ne mukola ebisaana n'ebitasaana. Almaalu walbanuun, emmaali gattako n'ezzadde oba abaana, ebintu ebibiri ebyo ziinatul hayati dunya, byakwewunda, bitumaliramu bwereere, just bya ku duniya.
byakwewunda kwa duniya kiringa kimuli wano ku duniya kitwale bwotyo. Allah n'atuwa amagezi n'agamba nti walbaqiyatu ssalihat, emirimu gy'okola emirungi ng'okusaala, okusaddaaka, okusiiba, okusoma Qur'ani, okweyisa obulungi n'ebiriŋŋanga ebyo, walbaqiyatu byebigenda okusigalawo, khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala, byogenda okufunamu empeera era bye tulinamu essuubi, ebisigaddewo bitumaliramu bwereere. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala twebuulirire n'omwaka omukadde, ebyaganya omukadde tubikole mu mwaka guno omupya, kubanga omwana Adamu olina ennaku 3, olwayise gwe mwaka omukadde, ne lw'olimu kati gwe guno gwe tulimu, n'olujja mu maaso gwe mwaka omupya ogujja 2026. Eyeesunga 2026 ng'okyali mu 2025 oyinza obutatuukayo, tokirinaako control. Omwaka omukadde ogwayise wabadde olinamu chance ekoleramu Allah byayagala, wabadde olinamu chance okwekulaakulanya, bweba byaganye osobola okweddaabulula ne weenyiga ebiwundu mu mwaka guno gw'olimu ogwa 2025. Echance gy'olina ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu ye chance gy'olina. Amma omwaka ogujja oba olunaku olw'enkya toluyinaako control yonna. Allah agamba mu Qur'ani wama tadiri nafsun madha taksibu ghada, omuntu tamanyi kikyazzaako nkya, omuntu tamanyi kikyagenda kukola nkya. Wama tadiri nafsun bi ayi ardin tamut, omuntu tamanyi wawalifiira, wadde weerabanga oli mulamu otambula bulungi naye tomanyi ogenda kufiirawa. Onoofiira mu nnyanja, onoofiira mu nsiko, onoofiira mu nnyonyi, onoofiira ku kyalo kyo, onoofiira mu ddwaliro, onoofiira wa. Allah ekyo yatugamba nti tewali amanyi kyazzaako nkya, tewali amanyi wa wagenda kufiira. Inna Allaha alimun khabir, Allah ye mumanyi kakensa, byonna yabitegeera. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba olyawo ne twebuulirira n'ebyo ebyayise mu mwaka omukadde ne tuzzaawo ne tweddaabulula bulungi mu guno omwaka 2025. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، خطبة يفي ومتقو قامبا ماذا أعددت لهذا العام الجديد؟ kiki kyoteeseteese okukolera mu mwaka 2025. Mu samale eya khutuba yaffe, amagezi gempa yenna awuliriza khutuba yaffe era agiraba nga nange ngeewa ga mirundi 2. Oteeseteese otya mu mwaka guno 2025 ebya duniya n'ebya akhira? Khutuba esooka tubadde nnyo ku akhira. Wano nja kusaba ompe amagezi obwongo bwonna bwonna tukwasaganye ensonga eno. Singa obungi abakolerera duniya eno baba ne kibayita strategic plan, pulaani y'ebyo byagenda okukola. Si buli mugagga yenna nti alina ssente nti amala gakola ebitajja. Aba ne plan
kati ninawo obukadde 100 naye tugenda bukolamu ki? Tebagaba bugayi bwe batyo. Tupulaninge kuba n'edduniya tugyetaaga era tugirinamu omugabo. Wala tansa nasibaka mina dduniya. Bwe kibanga omwaka oguwedde omukadde boda boda yakulemye okugula, saba Allah kwatireko opulaninge ogule boda boda guno omwaka. Kubanga obudde obugenda tebudda. Ate ekyewuunyisa weeyongera kuzaala. Ekyewuunyisa obuvunanyizibwa bweyongera kubeera nga bweyongerako. Abadde alina omwana nga yakoze P7 kati omwana agenze mu senior 1. Abadde alina abaana 2 kati afunye abaana 3. Ekirala twagala nnyo okuwasa. Abadde alina omukyalo omu wadde avuga boda boda omusanga alina abakyala 3. N'agamba Allah y'anaamanya anti Allah yabyeyimirira bonna ajja bagabirira. Ng'olaba akavuyo. Omukyala asooka ali mu muzigo, owokubiri ali mu muzigo, n'owokusatu ali mu muzigo, ne boda siiyo. Ate gwe obikwasizza Allah. Tolabanga ogezesa. Allah okugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu, bwe mulabanga temusobola byakuwasa abakyala bangi, temulina busobozi, yakuyita khiftum, kiva fear to fear, okutya. Bwe mutya embeera yammwe nga si nnungi, fa wahida, wasa omukyalo omu. Teri aya kulagira kuwasa abakyala bangi nga tolina busobozi. Naye gwe olugira nti Allah yagamba tuwase 2, 3, 4. Yes, ku muntu alina obusobozi. Temubeera mu mbeera ya kubeera nga twekwasa nti Allah atusibyeko obwavu. Allah si atusibako obwavu. Allah yatuwa obwongo bukola essaawa 24. Omusiraamu tatamiira. Akasente koyina akatono katwale mu halali, okateekemu amaanyi Allah gakuwadde. Allah yagala nnyo omuntu okukozesa amaanyi ge, si bintu bya kukozesa bwongo. Tinze jagenda wali ku kompyuta ntuule wali tukole tuhakinge sente z'abantu, tukole ABCD, ebusiramu tebubikkiriza. Kozesa amaanyi go. Riziki gy'olidde nga yantuuyo oyo yeesinga obulungi, era ye riziki gy'ojja okwanukula mu maaso ga Allah. Obusiraamu butugamba kukola. Obusiraamu tebutukubiriza kubeera nga tutula butuzi na kuzinga mikono. Nosanga omusajja omukulu buli kiyungu akirina alhamdulillah, naye nga akyasaba. Tetukizibwa kusaba mu busiraamu. Era ffe abatera okuba welkaminga, ayimuse tumuwe ssente, yeffe tubataddemu ebyo ebyobutakola. Emirimu we giri mingi. Yoze emmotoka ofune omutwalo olunaku. Okyali muvubuka, lwaki osabiriza? Strategic plan. Evira ddala kwona atandika mufuna mpola mpaka koli miliyoniya. No pulaninga akasente kolina akatono, tinina emitwalo 3. Emitwalo 3 nti ye ngenda kugulamu flying pan, ngulemu paketi z'eŋŋaano nga 5, nfune sigiri, ntandika okuba nga nsika chapati, nfune n'ettulo z'amagi nga 3. Olaba Allah bw'akuwa riziki ng'otandise mpola. Omusajja yajja okusaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amuwa, yali ku biseera ebyo gamba nti yamuwa sente ezivaamu okugula nga embazzi. Namugamba genda nkuwadde kapito. Yamuwa kapito wa mbazzi. Omusajja n'agenda n'abula omwezi gumu, yagenda okudda nga akyuseeko. N'agamba ya Rasulallah, kye wankolera kati nange nsobola okusaddaaka. Naye nga mbazzi agende mu kibira ateme enku, akole eki, atunde. Basiraamu naddala abavubuka 60% tebaagala kukola. Banoonya abakyala abakulu abaakoledde bannamwandu n'abalina ebizibu byabwe nga babeesibako. Hajjati njagala hajjati omanyi naawe obimanyi kakati olwokuba hajjati alina wapangisa, alina ennyumba namwandu. Mpozi ono omuvubuka ayingidde kubeera nga mu njogera ennyangu ng'amulyawo n'okumutwalako ebibye. Era bangi nnyo baawukanye mu mbeera etali nnungi. Lwaki ogenda mu mbeera eyo? Tukozese amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuwa, tujje mu riziki mu mbeera ya halali, tusobole okubeera nga tweyimirizaawo.
tonyoomanga mulimo gwonna musiraamu gwe okujjako nga gwa kutunda mwenge n'ebyo bitakkirizibwa. naye gisa kwetikka ng'amanyi ogayina, oba kwoza mmotoka ng'amanyi ogayina, nga mwe munaava riziki ya halaali, kipulaani ng'okuva 2025 ebyokusabiriza biveeko n'ebyokuyiiya abantu biveeko. awo ntandikidde ku muntu atandika okuva wansi. naawe alina kapitowo, genda ng'opulaaninga. Allah bw'akuwa ssente ne ziweraaweramuuko, kola bino wammanga Allah okutera baraka mu riziki yo. Yitiriza nnyo okutoola saddaaka n'okutoola mu zaka. Saddaaka eyamba nnyo, Allah akutaasa ebizibu bingi nnyo. Ate zaka Allah ataasa emmaali yo obutazikirira nakuggwaawo. Bameka boolaba abatatoola zaka mu maali yaabwe? N'asindika emmotoka ekatuna n'etadda, n'asindika endala ejjubba ne bajookerayo, n'asindika endala emalabba nayo n'etadda. Lwaki? Allah yennyini yejjiramu zaka, gwe wagaana okutoola zaka mu maali yo. Eyo zaka bwe beetooleddwa n'ekuŋŋaanyizibwa, ebizibu by'abanaku biggwaawo. Era gwe mugaso gwa zaka. Naye buli alina akaketakata, nkulayirira Allah nti eyo emmaali si yiyo. Oyingize emmaali ya Allah mu maali yo. Emmaali ya Allah bw'ogigaanira eyiye ejja kusaana eggweyo. Tukirabyeko era nga ne bwino waali. Weewale nnyo buli wotegera nti mu maali yo mulimu emmaali ya Allah, yita omuwalimu gwe weesiga akubalire emmaali ya Allah eveemu, osigaze eyiyo, ate eyiyo Allah ajja kugiteeka mu baraka. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize omwaka guno 2025. Saba Allah asaasire bakadde baffe bonna be yajjulula mu 2024 era abawe jannata al-firdausa al-a'la. Wasallu wasallimu ala al-bashir an-nadhir kama amarakum Allah bidhalika fi kitabihi haythu yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي وحده صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذه السنة أولها بركة وآخرها بركة. اللهم بارك لنا في هذه السنة. اللهم اجعلنا مباركين حيث ما كنا. اللهم عليك بمن عادانا. اللهم عليك بمن طغى علينا. اللهم عليك بمن بغى علينا. اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adventure awaits at Makshon Falls National Park. Join us for an unforgettable Islamic kids trip with Thuraya Safari from January 11th to 13th, 2025. Immerse your children to the beauty of nature and the wonders of Allah's creation. Our program is designed to inspire young minds, combining fun and learning through engaging activities that emphasize Islamic values and environmental stewardship. Enjoy quality family time, breathtaking views, and the thrill of wildlife safaris. Join us for this incredible journey where adventure meets spirituality. The Thuraya Safari. Discover, learn, and grow.